Manager wa kampuni egula n'okutunda ettaka ya City Sites Uganda Limited Omulangira Timothy Walugembe asanyalaza ekibuga ky'e Mukono wakubye mwana munne Rebecca Nakawungu embaga makeke. Abaagala n'abantu basookedde ku kkanisa ya Mukono SDA Central Church esangibwa mu bulabirizi bwa East Buganda Field obwatongozebwa gye bagattiddwa Omusumba Sali Kisaache akulira ebyempuliziganya mu bulabirizi bwa Central Uganda Conference ng'ali wamu n'omukadde Apollo Mubiru akulira ebyempuliziganya mu bulabirizi bwa East Buganda Obujja ssaako ne ba Adventist Men. Ekkanisa ekubyeko ng'abaagala n'abantu bagattibwa mu bufumbo obutukuvu ng'abali wamu n'emperekeze zaabwe. Abagole batuukidde ku mmotoka ezitemya ng'omuntu ne bayingira mu kkanisa. Kwaya ziyimbye ennyimba ezinyweza obufumbo. Omusumba Sali abuuliridde Timothy ne Rebecca okussangamu ekitiibwa ne beterowoozaako bokka. Mbadde ngamba tugende omulaba asikattidde mu bw'ati atya kugamba nti si kyenjagala dirizaamu ku sipiidi ne ku ddoboozi kakati sitogamba nti ajja kubulya nteesa bweti era bwona mukwata n'amagezi muliriza kyabudagamba nti kale bwe mutyo n'abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amakiri nga mussangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu weewaawo bayibuli bwetyo bwe bayita nti banafu naye ekyamazima balina amaanyi kubanga ne bw'oba olina biliyoni ku akawunti naye omusajja nakomawo n'oteekawo n'essimu n'ogenda n'omwanirizaako n'omusimba kaaga n'ofukamira n'omubuuza n'omuwadwisi ku akawunti ku biliyoni enamba kuvaako emitwalo emeka. Omuntu yeebuuza kwebuuza nti ekikazi ekyo kirina esente n'ekisamu ekitiibwa. Akawulo makafe kaagala ekyo kyokka kitiibwa. Agamba nti abakyala mussengamu abasajja bamwe kiki ekitiibwa. Oluvannyuma bakubye ebirayiro byabwe mu maaso g'abantu bonna era ne balangirirwa nti bafuuse mwami na mukyala. Basebuli banyabo y'omwana wattu ntinze Walugembe Timothy nkutwala gwe Nakawungu Rebecca okuba omukyala wange omugatte okubeera naawe okuva kakana mu bulungi ne mu bubi. Mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, ng'okwagalanga n'okusanyusanga okutuusa okufa olugendo olutwawukanye. Ng'ekirayiro kya Katonda ekitukuvu bwe kiri, bwe ntyo bwe nkulayiridde gwe Nakawungu Rebecca. Abantu bonna abali wano okuba abagirirwa nti nze Nakawungu Rebecca kutwala kwe
Walugembe Timothy babi okuba baze wange omugatte okubeera naawe okuba kaakano mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu okwagalanga n'okusanyusanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga ekirayiro kya Katonda ekitukuvu bwe kiri bwentyo bwekulayiridde ekirayiro kyange. Mugamba mukyala balagibwa ennaku 21 ate byonna kabibeere ebyekika nti okukyala mu bazadde byonna babikoze ate kaakano bamaze n'okuwaayo ekirayiro kyabwe ng'emikono gyabwe bakitadde ku Bayibuli omujulirwa asinga obukulu kubanga waliwo gye tutajja kubeera naye nga balina okujjukira nti Katonda ye mulamuzi babeere abeesigwa gyali. Abaagalwa, nange siina nsonga yonna ey'amazima endobera okwatula kaakano nti ono afuuse omwami ne mukyala we. Abaagalwa, ne bateeka emikono mu kitabo ky'abafumbo ne bakwasibwa ne satifikeeti. Otandika mpola ate okumiikiriza. azimu bakasukire n'emikisa namwe mugirisiivinge bannaye Mukama abawe omukisa. Omusumba Kisaakya agambye nti emize mingi egitta amaka ensangi zino kyokka n'akuutira Timothy ne Rebecca okugumiriziganyanga. Tubadde ku mbaga y'abagole Omulangira Walugembe weewaawo n'omuzaana Nakawungu Rebecca era nga wabaddewo ebigambo bingi ebibuuliriddwa abagole bano. Okusinga ennyo kyekigambo ekiyitibwa okusiŋŋanamu ekitiibwa, okubanga teweerowoozaako wekka naye okubanga ekigendererwa kyo kwe kubanga munno by'ayagala byawulira ebimusanyusa by'omukolera ate naye n'akola ekifaanana bwe kito. Ekyo kivaamu amakulu okusinga okugenda mu bufumbo ng'ekigendererwa kyo oli akuwe gwe nga togabye ofune nga towaddeeyo. Kale nno awo we tubadde ebigambo okusiŋŋanamu ekitiibwa, okusonyiwagana, okubeera n'ekisa, omunno okumugamba ebigambo buli kyakola n'omusiima, ebigambo ebisiima, okugaba ebirabo, ate physical touch n'okuwaŋŋana obudde, okubaako kyoyambako ku munno n'otabeera ngalo bunani. Ebyo bye ku bigambo bye tubadde nabyo mu kugatta era bye tusibiridde abagole bano bagende mu bufumbo nga bagenze buli omu kusanyusa munne. Aliko n'entanda endala gy'abasibiridde. Munno omukyala yeetaaga ne bw'oba afuna essente nnyingi okusinga ayagala okulaba ng'omuwadde muwe ky'olina. Takitegeza nti kyonna kyonna naye okulaba nti ofaayo okubaako ky'omuwa ku ebyo by'oba ofunye. Naye nga kati kiri ku njuyi zombi, naawe omukyala abeerako ky'owa omwami, naawe omwami okubeera ku ky'owa munno. Ye omukadde Apollo Mubiru abakuutidde okukola ennyo ssente n'okwettanira pulogulaamu za gavumenti olwo obufumbo bubanyumire. Abagole Rebecca wamu ne Timothy twebaza Mukama kubanga batuuse kukulanya ebyobufumbo ekyo Mukama kyabagaza buli omu okutuukako. Kyenjagala okubasaba era n'okukubiriza abantu nti babeere bakozi ekyo kimu kubanga ensimbi tuzeetaaga okutwala abaana baffe mu masomero tubatulwadde n'okwetuusaako ebyobulamu bya bulijjo. Ekirala tulina okubeera nga abafumbo nga twenyigira mu pulogulaamu zonna ez'ekkanisa ate wamu gavumenti bw'ebanga erese pulogulaamu nga zza kuyamba abantu kugaggawala tuzigendemu. Tewaliwo contradiction yonna muntu wa kkanisa
bakozesa kufuna ssente zivudde mu gavumenti abanga tegazikozesa buki ebana okubategeeza nti ssente ezo gavumenti zeekozesa ziva ku bisolo byaffe naye ezo gavumenti zeetutakira okuva awantu awalala okubeera nga tubeera bulungi. Okusaba nga kuwedde abagole balinnya emmotoka embikkule gye batambuliddemu nga bwe bawuubira ku bantu n'okulya eswaga ng'abantu bwe batendereza nti mwana mulenzi akikubye ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Kandi ekintu ekikusanga naye Mukama atubeereddewo era tumanyi nti mu maaso gye tugenda ajja kutusanyusa. Abakristaayo tutambule nabo okuwulira ddala bwe twatandika ensonga zino n'abakama baffe abazadde twagala okusaba Katonda, twagala okukweyongerera ddala mu maaso ne mu nkola endala yonna tujja kweyongera naffe okutambula wamu nabo leero na bulijjo. Mukama abawe omukisa. Engedde musanyufu nnyo abantu okwagala kwe batulaze nebale nnyo mwewalirengera ate namwana Oluvannyuma basembezza abagenyi baabwe ku Lakansa Gardens e Mukono ng'eno omuyimbi Misa Kisemakula abakubye omuziki.
bayita mu nnyimba abagole bagumizza ebirayiro buli omu okulaga munne omukwana awatali kumujuza. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you